Nyumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaganti al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Enjawulo eri wakati waffe abasiraamu ne bali abatali baki basiraamu kwe kusinza Allah esswala. Esswala ene kufuula wanjawulo ng'omusiraamu. Assalamu alaikum. Esswala mujiwulira gye twogerako singa tobeera nayo kitegeeza empagi z'obusiraamu toziweza. Ate sigamba swala ya jjuma kubanga tulina embeera y'okusaala esswala emu mu wiiki y'esswala eyaki eya jjuma. Esswala ezisigadde ne tutazisaala. Tulina okusaala naddala abaami esswala zaffe zonna ziteekeddwa kubeera wano mu masjidi oba ne mu muzikiti omulala w'oba owangaalidde. Nabwe kityo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam olw'obukulu bwa ibaada eyo y'essala, omulimu ogwo yagufuula gwe mulimu awwal ma yuhasabu bihi al-abdi yawma al-qiyama, gwe mulimu Allah gwagenda okusooka okutubuuza ku lunaku luli olusembayo. Allah ng'atuzuukizza ne tuva mu ntaana zaffe ne tukuŋŋaana mu al-mahshar mu bbaliro ne tuweebwa ebitabo byaffe ng'abaana be tubawa ripooti zaabwe, naffe Allah agenda kutuwa ebitabo byaffe. Waliwo muffe abagenda okukwata ripooti zaabwe fayiro zaabwe nga bazikwatisa mukono gwa ddyo, ne wabaawo abagenda okukwata ebitabo byabwe nga babikwatisa mukono gwaki gwa kkono. Naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Oyo Allah gwali wa fayiro ye n'amugamba nti yiiyo n'agimuweera mu mukono gwe ogwa ddyo, awo oyo nno ajja kuba Allah agenda kumubala olubala oluki olwangu. Olubala oluki olwangu. Naye amma man utiya kitabahu waraa dhahri, mu aya endala mu suratul Haqqa aganti wa amma man utiya kitabahu bishimali, oyo yenna anaakwata ekitabo kye n'omukono guli omulala Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuba amugeredde. Fayaqulu ya laitani, ajaga nti nga zinsanze lam uta kitabiya, singa ekitabo kino tekimpeereddwa. Nga bwe tulaba tubeera mu masomero omwana ne bamuwa ripooti ye ng'abadde azannya asomesa bamugamba tawulira, olusembayo olunaku ne bamukwasa ekitabo kye nga ripooti eraga nti yagudde. Kakati naffe bwetu bwe tugenda okufaanagana olunaku luli, kati omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensonga zonna eziyinza okutuwanguza ku lunaku olwo yazitugamba, n'atubbirako naga nti ekibuuzo nambemu ekigenda okusookako olwo olunaku kiringa abaana abadde bakola ebibuuzo ne bamubbirako nti nambeemu egenda kuba bweti. Kati omubaka sallallahu alaihi wasallam yatubbirako naga nambeemu egenda okubako olwo olunaku ejja kuba yakusaala sola. Hadithi egamba nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'alisanga ng'esswalayo eri ttiiki wagisaala bulungi nga bweteekeddwa okubeera ng'esaalibwa, Allah subhanahu wa ta'ala ebisigadde agenda kubikkiriza.